Lungamya omwana wo ng'alaba pulogulaamu eno. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Kubanga mukyali ku Bukedde TV era tubaniza mu programu yaffe ey'abanoonya. Nzijidde mu vibe y'amaanyi kubanga wano wetulaga atalina mwagalo akola atya? Tugenda kufa wobeera omanyi nti nno kati leero saa 3 Yes. Tulina butikitiki oba ddakiika obeera nga tuyingira omwezi gw'omukwano. Omwezi gw'omukwano gugenda tandika kati waliwo bannyinaffe abayina abaami abasiraamu. Tebakkirizibwa ky'ogamba? Valentine mu busiraamu eri haram. Nedda. Njagala okikwata okuva gyendi kubanga olina musajja musiraamu. Naye engeri gye tuli nti February mwezi gwa Arabu. Munno osobola otandikira wano muwa ebirabo. Ne woba tomuwadde kati tandika otegeka nti we tutuukira wali ku lunaku lwa 14 ng'omaze okukola ki? Kimuwa before bannange ebirabo mu bituwe. Anti we naakikuwa before jja kutuuka Valentine nga tokibala ate omulala akuwa obala ekyokwolwo. Ate togaana kuwa mukazi birabo nga talina mpeta. Bw'aba talina mpeta kimuwe. N'omukazi togaana kuwa musajja. Tolemeze eri. Buli omu ateekeddwa okugaba. Naye omulundi guno mbadde nsaba abakyala bannaffe ebirabo bya Valentine tuwongezeemu ku maanyi. Mulekera okuwa abasajja stocks. Abasajja bakomplaininze nnyo bazze mu inbox yange. Mulekera okuwa obutambaala. Mugule ku mipiira gy'emmotoka. Ate waba talina mmotoka. Asooka mugulire emipiira. Wanaagula emmotoka. Kuma pulogulaamu etandika tuba kubanoonya.
Ekyensinga okwagala kimu mwami nga tusobola okukwatagana. Ngira yali mbi nnyo ne twezimba mpola. Nakyo byalabanga atereddemu n'asalawo okukola ekyo so saamanya nti yali agenze okukola ate yafunayo mukazi mulala. Kakati omutegekedde ky'omusajja wajja ki ky'omusuubiza? Omusajja kyemusuubiza laavu.
Mulamuko otali ku program abanoonya amanya Mary Nambwa wabula sibeera nze kambera ne munange Kibirango Jona Mitala yali ku kamera katona abitematema ate kati Franka Sentongo ke yakikuttemu atya Franka Sentongo ye producer ye yakikuttemu goto awonyirire naku zino producer yalina n'okunyiriza mbadde manyise wasalawo Jona akuwe kamera enchamu oba owedde Jona aswana okuga kanjikubewo bagita kakubise sama naye Jona otulanze eki okututeeka mu kasana ekiro kino otulanze eki wamma tomanyi nti tuli ba kizigo wamma kati buli twabagana twetuva mu kumulamu nja kufunira n'ebizigo by'abasajja oyagala kunjerusa oyerukemu katono kuddugaddeko nnyo amma nga muvudde mu kuwummulamuko tuleese anoonya waffe omulala owokubiri yes masavu Hi guys, mwasiri mutya kasumukira musiri birungi. Amanya gange bampita nambi ya Martha Virida Mbale. Sijja kujoininga ku banoonya nange noonya mubeezi. Soka nina omwana w'obuwala mwana ono myaka 7 kati nazenga nange njagala omubeezi naye omubeezi gwe njagala ali serious bw'oba toli serious tokwata namba yange oba oli mufumbo saagala njagala mutali singo nga nze naffe tutandika obufumbo bwaffe nabeerako mu bufumbo myaka 4 tebyagenda bulungi tusaawa zino nsuubira omuntu gye ngenda afuna abeere serious ngenda mwagala nange njagale namuwa love namuwa omukwano nange gwe njagala tenjagala mpe time musajja gwe njogerako ebintu biriwe biti njagala musajja nga mulokola ate Katonda nange ntya Katonda n'ekirala njagala musajja ng'olina omwana omu wababiri saagala tribe y'omusajja omugisu totawaana ndi mukazi mugisu so saagala musajja mugisu saagala musajja musiraamu njagala musajja ng'oli mulokole otya ddiini nosonga famire yange ya Katonda bagamba bw'osooka kutya Katonda ebirungi biba bijja byoyagala byopulaninga byonna biba bikutuukako musajja bw'anaabeera serious bwe mba mmanyiza omufuna omubeezi oyo njagala mutwale waka ategere famire yange ategere wenva buli kimu njagala obufumbo obutukuvu then ekiddako njagala musajja nga mukozi bw'oba tokola totawaana ndowooza mundaba nange ndi mukozi kati njagala musajja nga akola okola naye ng'ompa ku time ebintu time ondaga omukwano ate obeere omukozi bw'oba toli serious totawaana kyenkusaba njagala mutaje ng'okwata ku namba yange nkukubira ng'oli serious bw'oba oli mufumbo oyagala just obeere mukwano gwange saagala ndi serious okugenda mu bufumbo ndi serious bwe nfuna omuntu wange saagala tuwaukane saagala owulirize eŋŋambo kati buli kimu tuba tukikola abantu abo ababiri bw'oba osazeewo okujja mu bulamu bwange byenjogeddeko olina obikola awo tukume omukwano gwaffe saagala kuddamu kufuna musajja mulala we mbafunye
awo mba mmaze kintu kyo mukitegeera ndina emyaka 3 musajja gwe njagala musajja nga alina emyaka 32 emyaka 32 ku 43 wenjagala njagala musajja bamuwanvu si muwanvu nnyo tesimumpinya sooka olabe haight yange omusajja mukazi muwanvu mukazi mugezi simutini sagala kasajja katije ddala abasajja naye ng'ajja ku mubiri gwange ngamunene nganze figa yiye Answer omusajja nga munene yabajja munene nnyo naye ng'ali ate njagala mutali serious njiddamu njagala mutali serious oba omanyi nti n'ogenda kwagala famire yange oyagale n'omwana wange afuuke mwana wo nawe gy'olina afuuke mwana wange teri kuddamu ate n'ogamba njagala kuleeta maama w'omwana awo oba totawaana bw'oba omanyi nti n'ogenda kuddira mukyalawo oba tolina mwana naye ng'osazeewo nti n'oyinza okunjagala nsooki ekyo weekiri naye saagala omusajja mugisu omusajja omusiraamu abo mbakyayi saagala tombuuza lwaki eyo ansa nze agirina enamba yange ebeera ku Airtel gundi ku WhatsApp eva eri 0789 94 32 20 njiddamu eri 0789 94 32 20 ya MTN amanya mbagambe ni nambi ya Martha Mbiridambale ni mukazi mugisu oba olaba enamba yange nga toli serious totawaana kunkubira totawaana oba toli mukozi totawaana sente ngenda afuna saagala nziremu biri ate okukaaba biri byayita kati buno obubeera bufumbo bupya teri kirala oba oli oze mu bulamu bwange awo tugenda abeera nga tukwatagana njagala obufumbo obutukuvu ng'omaze okyalira okutuuka bwakakulaba famire yange then n'ekyaki n'ekukwasa awo njategeera nti noyo omuntu ali serious bw'oba toli serious mbeegayiridde teri kukwata ku namba yange okuntawaana maze emyaka kati gigenda 4 nga ndi bwomu nga nsaakinga muntu mutuufu gensobola kubeera naye mu bulamu bwange Programu eba nnyuvu okuva gyetandikira mpaka gyesembera. Twagala okubuuzaako bwenna abatulaba. Mwebale nnyo okubeera nga mwekumira ku Bukedde TV naye era ne mugamba programu abanoonya kwe mutava. Abantu bagiraba. Wabula wano we tugenda mu kaseera ka laavu. Tugenda mu kaseera ka laavu nyongera okukiggumiza nti tuli mu laavu. So omuntu yenna aliyo kambabuulire laavu yetambuza ensi. Kibeera kibi nnyo okubeerawo nga tolinayo muntu akwagala mu bulamu. Olw'embeera eyo ne tugamba nti fe abanoonya buli lwa mukaaga tujja kubeerangawo
tubatuuseeko abanoonya mu bulamu beerayo ng'olira omuntu gw'oyimiddeko n'ogamba kale yensi yonna ekyaye no waliyo omuntu anjagala omanyi laave emaking omuntu okubeera ne smile ennungi okulowooza ebirungi abantu abali ku social media abavuma abantu bali bita tebalina babaagala mufuneyo ku babaagala abavuma abantu tebalina babaagala tebali mu laave kale katubaleke ate ffe tugende tubalekere DJ Shiu abakuba omuziki mbadde Patrick Kibirango mfulumya GBK fashion GB yategeera nange 7 stars beauty world yatandise n'okusomesa yaŋŋambye yambala akaduleesi lakejina ŋŋamba kola akaviiri wali okoze wa Pastor Kayiwa opposite ne church ya Pastor Kayiwa enjiri njigenderamu wa brother oli sita abalala abali wali boolagirira ngamba abalala bali wa Pastor Kayiwa oluva mu church nga bakyama nga bagenda nga bakola akaviiri togenda mu church ng'olabirawo wadde Katonda agamba jangu nga bw'oli bannange muyirireeko osiibula oba ki Omba mweraba musule bulungi tusekane olw'omukaaga olujja. Olubi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.